Wiki ewedde omusajja yalumba amaka agalabirira abaana agaggaba Ali Childhood Center n'atta abaana abawerera ddala bana. Kati mu kaweefube w'okulaba nga kino tekituuka mu masomero g'e Nansana, ab'ebyokwerinda nga bakulembeddwamu amyuka RDC Charles Lwanga balambudde amasomero ag'enjawulo okulaba ebyokwerinda we biyimiridde. Ekigendererwa kyaffe kwe kwongera okunyikiza enjiri ya security alertness, ebyokwerinda mu masomero. Tetwagala ebintu bino ebikyamu ebyabadde gaba bano abantu abakyamu okubituusa ku bantu baffe abali mu Nansana municipality. Bano batuuseeko ku masomero okuli Greenlight Islamic School, Samuyiga Memorial College, Little Muhage n'amalala. Eno obwedda buli we batuuka nga basooka kwogerako n'abaana ku bikwata ku byokwerinda. Criminals might want to come here and then kill you, abduct you. So it is your eye to detect crime. Bano era okusinga essira babadde basinga kuliisa ku kamera enkessi zikalabalaba eziteekebwa ku masomero okukakasa nti ebigenda mu maaso byonna birondoolebwa. Ziba ziteekeddwawo zina okubeera ne ekifo kimu ekiri mu Central Command. Ab'amasomero bano bannannyini masomero we bamonitaringira kamera zino. Kamera ozitaddeyo zikola, kamera ozitaddeyo ofaayo nnyo ku bye zikulaga. Nga kw'otadde n'obuuma obuzikiza omuliro, mpozi n'okukakasa nti amasomero gano galina ebikomera ebisobozesa okuziyiza omulabe. Nayo ne kamera tugiteekeko. Bano era bawadde abaddukanya amasomero gano amagezi okussessira mu kutendeka abakuumi okukakasa nti batuukana n'omutindo okukuuma obulamu bw'abaana. Omulanga gwaffe eri abakulembeze b'amasomero okulaba nti ebyokwerinda binywezebwa naddala gates n'okumakinga sure nti abasirikale bano be tukozesa tubamanya bavuddewa bebaani tuba traininze tutya n'okulaba nti poliisi y'omu bitundu amasomero gano mwe bali emanya abasirikale bano ba private security guard abakuuma amasomero. Lwaki poliisi ebamanya twagala okutegeera abantu bano abalina obulamu bw'abaana baffe mu ngalo zaabwe. Kubanga omuntu ayingira okuva wali ku gate okujja eno munda security yemala okumukiriyali. Babaddukanya amasomero agalambuddwa batubuulidde nti ekyatuuka ku bayizi eggaba kyabakuba enkyukwe nga mu kaseera kano bongedde okunywereza ddala ebyokwerinda. Twakola complete circuit. Amakulu nti tewali kifo kiraba na kamera. Era tulina omuntu asiiba nga abeera mu kamera room buli kaseera. Balina shifts 3. Bakola ssaawa 8. Bamala ssaawa 8 ng'oyo muntu akyuka n'omulanga akyuka to make sure nti kamera zonna tuba tuzikuzira bulungi. Security ssaawa yonna ebeera ggulugulu. Era ebintu ebimu bye tukoze okulaba nti security eri ggulugulu okusookera ddala ku geeti ng'omuntu ayingira asooka okukeberebwa ate n'awandiika amannya ge mu kitabo n'alyoka akkirizibwa okuyingira. Bano balambuzza ab'ebyokwerinda engeri ez'enjawulo gye bakwasaganyamu ebyokwerinda by'abaana era ewabadde wali ebirumira ne beeyamu okukyusaamu. DC yakulira ebyokwerinda mu disitulikiti. N'olwekyo bwe tulaba nga azze okukola omulimu gwe tubeera basanyufu. Ate ye abeera expert okutusinga, alina obumanyirivu mu security okutusinga. So bw'ajja n'ayogerako gye tuli n'atuwa obukodyo obupya ate n'abasirikale baffe n'ayongera okwogera nabo ne bongera okumanya kituzaamu amaanyi. Tetuli bubi nnyo era tukolagana ne poliisi okulaba nti buli kagwawo akalaga nga red flag tukaloopa ne batuyamba mu ngeri ya security. Ab'ebyokwerinda batubuulidde nti bakyagenda mu maaso n'okulambula amasomero okukakasa nti gagoberera amateeka. Teddy Nakaliga agaffeeyo ku Spark TV.